bagenda gye basinga okuboolebwa ye Democratic Republic of Congo. Ekyo ne kireetawo emiranye paka leero. Butereevu olw'ensonga nti kyabateeka mu mbeera nga bangu okukozesebwa buli ayina ebigendererwa bye. Ku bafuzi b'amatwale bannansi ba Congo, gavumenti z'e Congo n'abali wabweru wa Congo kasita gw'obasuubiza nti nze ngenda kutaasa mmwe. Oba ntegeerekeka. Nja kukikuddiza wano. Abanalwanda bajja bangi mu 59 wano. Abasinga okujja wano baali batuusi. Abaava e Burundi abagenda e Tanzania abasinga obungi baali bakutu. Kati mu byaliwo mu 56 abatuusi bayambibwako ababiri, abakutu bayambibwako ababirigi okufuga obumbula abatuusi. Abatuusi abasinga obungi ne baddukira Uganda. Bagenda muwanga amala mangi naye bangi ne badduka. Abasinga obungi b'obabala abasinga obungi ekitole bajja Uganda. Burundi abatuusi abahutu abatuusi bafuna obuyinza beewamba ne bafuna obuyinza. Micombero bwakwata obuyinza n'ayigganya, in fact yateekawo enkola ey'obusosoze entongole ng'efaanaganako ey'e South Africa ye yayitirira. Kati abahutu ne badduka. E Rwanda abahutu be baafuga, abatuusi ne badduka mu bungi. E Burundi abatuusi ne bafuga, abahutu ne badduka mu bungi ogenda e Tanzania. Micombero n'awambibwa Bagaza oluvannyuma n'awambibwa Buyoya, ne bonna nga bakika kimu era beerinako Oluganda. So okulwanagana kwali mu ruling class mu ggwanga erya Burundi. Kati point gye mbadde nzimba eri bweti nti abatuusi bajja kuno ne bakulira kuno, ne tubawasa, ne bawasa bannyinaffe. Kaakati mu 79 ne babeera basaale mu lutalo olugoba Idi Amin. Obote tubwajja bangi ku bo abaali benyigidde mu lutalo olw'ameenunula ate yabalemesa okuyingira amagye. Kakati kye bamanyi mundu amagye ogabagaanyi. Kati owa NRA wakirira eruweru kyabanguyira okumwegattako kuba tebayina buddukiro bangi koko Rwigema n'abalala. So kakati nkuzaayo Congo nti mu DRC Abanyamulengo okumala ebbanga ddene olw'embeera ey'obuyinike gye balimu bangu okwegatta ku muntu omulala alina kyayagala okuggusa. Era entale ezisinza okuba enkulu myaka 6 egiyise bukyabafuna bwetwaze zonna babadde kitundu kuzo. Jakuwa ekyokulabirako njogera ku ntalo 3 enkulu mu DRC. Olutalo olusooka olwa Simba Rebellion 63-65. Mu lutalo olwo be bayita balumumbisiti abakkiririza mu ndowooza ya Patrice Lumumba jukira amaze okuttibwa Ababirigi bagulawo olutalo ne bawamba n'ebitundu bingi by'obuvanjuba bwa Congo. Kasavubu president ne Mobutu mu kukakkanya rebellion eyo Abanyamulenge bayamba gavumenti y'e Congo ng'ebasuubiza nti tugenda kwongera okubasitula, okubasoosowaza mu nsi muno ng'abatuuze n'ebifo eby'enkizo mube nga temusosolwa. Kubanga kyandibanguyidde okuwagira balumumbisiti abava gye bava okusinga bali abava e Kinshasa. Ne bano baabasuubiza olw'obuyinike buli bwenjogeddeko era ne bakikkiriza. Kakati mu ntalo endala ezaddako lwe bayita First Congo War 96-97 tulujjukira oluleeta omugenzi Laurent Desire Kabila. Olutalo olulala 98-23 Second Congo War. Era wonna Abanyamulenge tosobola kuwandiika kitabo ku ntalo ezo nga tebayinaamu chapter. Kale ekitabo kyo noba toyagadde wakiri ojja kuba waamu kye tuyita section ne bateekwa okubeeramu.
Abanyamulenge. So kakati ekyo kibatadde mu mbeera eky'ebyafaayo ekyo efuuka ensibuko eya Lwando kontana n'eggwanga erya Congo. Kakati ekirala nja kukitwala ku byaliwo mu 94. Ekitta abantu bwe kimala okubaawo, RPF ne batwala obuyenzi. Oyina abaali mu gavumenti bali betwogeddeko abakutu. Mwalimu bajenerali baddukira DRC. Yitibwa Ngazaya mu biseera ebyo. Oyina Interahamwe, si basirikale ne bakijambiye abaali batambulira okumu ne gavumenti nabo ne baddukira. Naye n'oba n'abanoonyi b'obubudamu aba bulijjo nga Mpinga emmundu zikubye n'agamba kansirukire South Sudan. Talina kakwate ku gavumenti ebaddeko naye olw'embeera kaneetegule. Kati walinayo abantu ba biti bisatu. Kakati abakulembeze bwe batuula mu kitundu kino ekya Great Lakes Region ne bakizuula ng'oba oyagala oba toyagala, ekyo kigenda kubeera ensibuko ey'okkontana wakati wa Rwanda ne Congo, oba oyagala oba toyagala. Era mu buufo eyali president wa Kenya omugenzi Daniel Toroitich arap Moi yayita olukuŋŋaana kati byafaayo olwakazibwako Nairobi 1 Summit. Yakwogera ku Nairobi 2 ne Nairobi 3. Nairobi 1 Summit, mu summit eyo n'ayitiramu abakulembeze ab'enjawulo. Wayinamu omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, wayinamu Frederick Chiluba owa Zambia, Bizimungu ku lwa Rwanda, Isaias Afwerki owa Eritrea, Benjamin Mkapa Tanzania, Meles Zenawi Ethiopia, wayina Ferdinand Oyono yali minisita w'ensonga ez'amawanga amalala e Cameroon, yakiikirira mukama we Paul Biya eyali ssentebe wa African Union. Mu lutuulo olwo Dr. Salim Ahmed Salim yali ssaabawandiisi wa OAU, yalimu eyali chief facilitator yali Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Olw'ensonga nti ensonga zino yazirimu okuva ku ntandikwa. Mu ntalo ziri ez'ameenunula ng'abaddugavu tugoba abafuzi b'amatwale. Nyerere yakolagana nnyo n'abalwanirira obwetwaze Burundi n'abalwanirira obwetwaze mu ggwanga erya Congo. So ensonga zino yali azitegeera. So yali muyenga facilitator, jjukirawo yali amaze okuva ku bwa president. Summit yene etuula ennaku z'omwezi 5 November 1996 eyitibwa Nairobi 1. Bwe batuula ne bakkaanya nti ekyamazima kino kigenda kuba kizibu okutandika okukigonjoola, tusale amagezi ag'okujja abanoonyi b'obubudamu. Jjukira kitta abantu kigwa 94 kati tuli ku 96. Kati tusobola okukomya abanoonyi b'obubudamu baba bataali mu byabufuzi bakomewo ewaabwe e Rwanda. Naye si mu buwaze abaagala okusigalayo mu baganda baabwe eri Abanyamulenge basobola okukola ki? Okusigalayo. Era ne bayisa ebiteeso ebiwerako. Nja kubikusomera bukolokolo wano mu kiwandiiko kya. Ensonga yali ya 7 n'ey'omunaana n'ey'omwenda yali ekwata ku ekyo. Nti taking cognizance of the plight of the refugees in Eastern Zaire, the regional summit called for the immediate setting up of safe corridors and temporary sanctuaries inside Zaire to facilitate humanitarian assistance and the repatriation of refugees. Ensonga y'omusanvu, the summit called for the intensification of efforts towards voluntary repatriation of refugees to Rwanda. To enable the success of this effort, the summit called for the implementation of the long-standing decision to separate the intimidators and the bona fide refugees. Ndi okuteekawo amakubo abantu bano abaagala okuddayo baddeyo. Naye ate ne bateeka n'essira mu ky'okwawula ani ddala munoonyi wa bubudamu n'ani yeenyigira mu kitta bantu ne yeekukuma eno. Ebyo byalina okuba bikulu. Ensonga ey'omwenda, the summit requested the UN Security Council to take urgent measures to ensure the establishment of the safe corridors and temporary sanctuaries by deploying a neutral force. Kakati Interahamwe n'abasirikale aba gavumenti abaddukirayo kino nga tekibakolera. Ekya neutral force. Ekyabano okuddayo kubanga babeera basobola okukozesebwa nga human shields n'ebirala. Kati bagamba tebaddayo era ne babagaana okuddayo. Tubalabe
abesolosa nti mwagala okudda e Rwanda. Kakati Nairobi eyokubiri etuula December 16 ndowooza olaba obwangu obuliwo olw'obukulu bw'ensonga. Luli twogera ku nnaku z'omwezi 5 November 16 December olukuŋŋaana olulala lutuula ku luno baagattako ne Nelson Mandela ajje yeegatteko mu kubirira ensonga eno. Mu lukuŋŋaana luno era ne Mobutu yayitibwa era n'asuubiza nti Ssaabaminisita we Kengo yali ajja kujja. Ku ssaawa envanyuma Kengo n'ategeeza ssentebe nti tajja kujja era ensonga emugaanya okujja bw'atunuulira bonna abatudde omwo baali bamwogera Luzungu nga bajja kuba ne kyekubiira. Mwogera Luzungu ategeeza beekobaanye. Kakati n'agamba tajja kujja. Ekyaddako kyali ki? Ekyaddako yembeera okwongera okusajjuka. Bweyongera okusajjuka jjukira olwo n'abayeekera ba Kabira banyenyeetidde. Mu kunyinyiitira bawagirwa Abanyamulenge kubanga Mobutu ensobi endala gy'akola mu kusoberwa kuno azize Nairobi eyokubiri mu kugizira ate n'alangirira nti n'Abanyamulenge si bannakongo. Era ebigambo ebyo biwuliddeko ne munaku ezisembe n'omwaka oguwedde ne mu paalamenti y'e Kongo mbaka omuyasirwa naga abo batutawanya sina bakongo ne balina n'abaka mu paalamenti yawo y'e Kongo kuba ebyo ebitundu tusobola kuwangula nga toli bo beba bibeeramu. Muzungu gye yabasalira va ku baana abajja obuzi naye waliyo balinga ensalo z'abakwatira eyo. Kakati 26 ng'ennaku z'omwezi 19 Maachi bayita Nairobi eyokusatu. Ensonga zikutte wansi na waggulu. Olwo ne Kabira asitudde enkunde. Kati emu ku nsobi ezaali mu Nairobi eyokusatu Uganda ne Rwanda tebaayitibwa. Jjukira eri tubalabye mwebali wano tebayitiddwa. N'Abakabira abaali banyenyeetidde tebaayitibwa. Nejjukira nga kaakati be bali ku kyoto. Embeera eyo tugijjukira kubanga awo tewali kubuusabuusa n'omusango gwatusinga mu kkooti y'ensi yonna International Court of Justice. So yo bwino mukalu taliiko na kubaganya birowoozo n'ensimbi Uganda erimu zisasula. So kakati Uganda, Rwanda n'Abakabira tebaliimu naye mufulumya ebiragiro balina biteeka mu nkola. So Nairobi eyokusatu kwali kumala nnyo biseera kubanga abakwatibwako ensonga tebaalimu ate nga n'ensolo kati ku kizigo bagiraba kweri nga Mobutu ayebye. Mangu ddala OAU efuba OAU ye South African Union gye tulina 26 Maachi. Jjukira Nairobi eyokusatu 19 Maachi 97 26 Maachi 97 OAU batuula e Togo era ku nsonga y'emu bo okwawukana ne Nairobi eyokusatu ebiwayi bino ebiri mu kulwana baabiyita oludda olwa Kabira ne bayita n'oludda olwa Mobutu. Tebaasisinkana face to face. Enteesaganya z'ekika ekyo tuzze tuzoogera kaba tugoberera muzimanyi bw'olaba ez'Abahamad ne Isirayiri tezibadde face to face naye bye baggosizza obirabye. So baayitibwa ne boogera nabo naye bo tebaasisinkana face to face. Kakati mu lukiiko olwo e Togo ne beeyama nti katuzikize mundu tuwe enteesaganya emirembe. N'ekyamazima ku ludda lw'abayeekera Abakabira ekyo kyali kyamakweka nsaamu kubanga baali bamaze okulaba nti kakati kino ekintu kyengedde. Tebaayagala kunyooma bakulu eri naye nga bakiraba kati tewakyali ensonga lwaki bamala ebiseera n'okuteesa ne Mobutu. So ku nkomerero ya byonna Mobutu n'avuunikibwa. Bw'amala okuvuunikibwa ate era embiranyi ziri ez'edda zikomawo. Kwe kulwanagana tufunye ku Kongo eyokusatu 98 okutuusa 2003 n'ebirala. So okiteeka mu mitendera ebiri ekibuuzo kyo kyewabuuzizza ekivaako embiranyi eno yonna. Nti ekisooka ebyafaayo, ekyokubiri
era nakyo nzo kiteeka mu byafaayo naye nga byakumpi. Oluvannyuma lw'olutalo lwa 1994 n'ekitta abantu ekya 98 n'abantu abaddukira eri. Kati ensi ezifaanagana bwe zityo ezikwataganye ng'abalongo abannamansasana bwe ziba za kutebenkera enkolagana erina okubeeramu okwegendereza n'okusiŋŋanamu ekitiibwa ekibuze wano okumala ebbanga ddene. Kubanga tosobola kubikyusa kati kubanga ne mu OAU gye bayita OAU Charter kyalimu ekya inviolability of colonial borders, ne mu Constitutive Act etondawo African Union era mulimu ennyingo eya inviolability of colonial borders. So togenda kuzijjawo ne wali abantu abeeno n'abeeri bakwataganye oli ajja n'akyalira jjajjaawe eno. Kati ensonga ezo zirina kukwatibwa na bwegendereza. Okulemererwa mu ekyo kyekivuddemu bino byonna. Awo nno wo wategeereka nti ebyafaayo byeyimirira embiranye ate nga n'amawanga kumpi ga muliraano, naye ate okwanyisiganya ebisongovu wakati wa Ramaphosa owa South Africa ne Kagame ow'e Rwanda kukuze kutya. 88.8 CBS FM.